Abaganda balugera nti ekigwa ekimu tekirobera mwana kutambula. Yensonga lwaki tuze ne programu eno egamba nti ddamu essuubi. Ddamu essuubi eno eriwo kuzaamu essuubi gwaweddemu essuubi. Kyenva ngamba nti omulabi waffe owa Nyondo Media tusanyuse okukulaba. Webala okuba nti weekuumidde ku Nyondo Media era nga bulijjo. Teweerabira ku subscribinga, ku likinga, okukomentinga, ate osobola okufuna ebyokya kubanga byo tebituggwako. Amannya n'eddoboozi Olivia Kukkiriza, omuweerezaawo owaddamu essuubi. Mwasuze bulungi, muli bulungi, kansubire mwenna muli bulungi. Olunaku olwaleero nzize okwogera ku kigambo ekigamba nti abantu basobola okwerabira ky'obakoledde, basobola okwerabira ngeri ki gy'obayisizaamu, omuntu asobola okwerabira wawe wamuyisa, naye kye batasobola kwerabira kye kintu ekiyitibwa ngeri ki gye wamuleetera okuwuliramu. Omuntu oyo wamuleeta kuwulira mu ngeri ki? Bubi oba bulungi? Mwewalenga nnyo okuwuliza omuntu obubi. Gezaako okuwuliza omuntu obulungi newankubadde nga oluusi ebiseera ebisinga kiba kizibu. Abantu balwawo okusiima, abantu balwawo okulaba ebirungi bye tuba tubakoledde. Naye bw'alituula eyo mu bisenge eyo oba bw'alituula eyo munda gy'abeera nga wayiseewo ebbanga agenda kujjukira nti Oliver yankolera kino, Prosi yankolera kino, Rozet yakola bw'ati. Ekintu ekyo ngeri ki gy'omuleetedde okuwulira tagenda kukyerabira. Newankubadde nga by'okoze ayinza okubyerabira n'akugamba wankolera kaki, naye nga gwe mu butuufu olabira ddala nti olina kinene, olina ky'amaanyi kye wagatta ku bulamu bwe. Kababe abafumbo nga babadde awo nga babadde bali mu bufumbo, batuuka ekiseera ne beerangira tomalaako, tolina maanyi, oli musezi, oli mukyafu, naye tebeerabirangako ngeri ki muntu oyo gye yamuleetera okuwulira. Sometimes oyinza okubeera nga waliwo omuntu eyakolera ekintu naye ng'owulira mu butuufu toyagala na kukijjukira, naye engeri gye yakuleetera okuwuliramu. Waliwo abantu be tukola ebintu ne tubaleetera okuwulira nga mu butuufu ensi emutami ayagala na kwetuga. Wali otusizaako omuntu mu mbeera eyo? Wali otusizaako omuntu okuwulira nti mu butuufu obulamu bwe bukomye? Wamugobesa ku mulimu? Nyinza okugamba nti nze waliwo omuntu eyangobesaako ku mulimu ng'amazima sirina kyenkoze, ng'amazima ndi innocent, naye ate ekiseera kye kyatuuka n'atuuka okuŋŋamba nti munnange I'm sorry, naye ng'ate nze gwe yakikola ninga eyakyerabira, wabula feeling nze sisobola kwerabira. How I felt nga baŋŋambye nti enkya todda after a long struggle nga ngunoonya. After nga mu butuufu okozeeko n'okwatako kasente ako ng'owulira ensi yeetuuse n'ogamba amazima ngenda kubeera wano mbakolere emyaka gyange gyonna, naye omuntu n'afubutuka eri n'akuteekako ekintu kyonna n'akugobesa. Sisobola kwerabira kaseera ako, sisobola kwerabira ngeri ki gye nawulira mu budde obwo, naye ate nsobola okugamba nti engeri gye yampisaamu nagyerabira, naki kye yakola nakyerabira, naye kye sisobola kwerabira ye feeling. So nkugamba nti omuntu ayinza okwerabira byonna by'okoze, ayinza okwerabira kyonna ky'omukoze, naye kyatasobola kwerabira yengeri ki gy'omuyisizaamu oba yengeri ki gye wamuleetera okufiiringa. Abakyala abanobyeko musobola okunjulira nti omuntu oyo nga yakugoba n'akuswazaswaza buli wobeera obeera ogamba sisobola kwerabira taata gundi kye yankola, sisobola kwerabira musajja oyo ngeri ki gye yampisaamu nga ngoba, ne bw'aba ng'akomawo ewaka n'akugamba nti munnange nsaba, nkwetondedde, nkwegayiridde mukwano, njagala tuddiŋŋane, omugamba mukwano nandikusonyiye, nakusonyiwa, naye engeri ki gye wandeetera okuwulira sisobola kugyerabira. Weewalenga nnyo okukola ekintu kyonna ekireetera omuntu oyo okuwulira nti mu butuufu akwetamiddwa. Bwe fuba nnyo okukola kyonna ekireeta omuntu okuba nti musanyufu. Fuba nnyo okukola kyonna ekireetera omuntu oyo nti omuteeka ku level endala, at least aleme okukwerabira ng'eki gye wamuwuliza mu kaseera ako. Waliyo omukyala ono yatuuka ekiseera n'azaala omwana.
omwana gwe yazaala omwana nga talina liiso. Omwana bwe yamuzaala nga talina liiso, amazima n'agamba nedda nze ndi muntu mukulu ndabyeko byendabye. Omwana wange tasobola kukula nga talina liiso. Omusawo n'amugamba nti solution gye tulina yakujjamu liryo tuwa omwana. Omukyala yakkiriza n'ajjamu eriiso lye n'awa omwana we. Omwana mukula ye yalaba maama we nga talina liiso, n'amuswaza nnyo n'agamba sisobola kubeera na maama atalina liiso. N'awulira bubi n'agamba nedda nze n'omukazi atalina liiso simwetaaga. Ku masomero yagananga kumukyalira, maama tonkyalira, leka anti ankyalire kubanga gwe olabika bubi onswaza. Omukyala ono yawuliranga bubi, naye olw'okuba yali mwana we yagaana okukikkiriza nti omwana amuwuliza bubi bw'atyo. N'agamba nedda nze nja sigala nga nkola ekyo kye nteekeddwa okukola nga maama. I will make a role of a mother. Mirundi emeka gy'okoze role of a mother ku muntu gw'ozaala ne gw'otazaala? Kubanga omutima gw'olina eri omwana gw'ozaala gw'oba obeera nagwo n'eri omwana gw'otazaala. Kubanga empulira gy'omuwuliza yagenda okumuleetera okugamba nti mu butuufu you are a mother. Omukyala ono ye kye yakola yayongera kwagala mwana we. Omwana n'akula n'agraduatinga era n'agamba maama we, maama totawaana n'ojja ku mukolo gwange ogwa graduation kubanga gw'oli mulema, leka anti ajje. Omukyala teyafaayo n'agamba owaayo mwana wange kyayagala ayagala ssanyu, ekimusanyusa kye ngenda okukola. Bw'aba tayagala nze kugenda ku mukolo gwe sijja kugenda. Omwana yakula n'afumbira n'awasa n'azaala. N'agamba abaana be nti omukazi bw'ati ne bw'ati bw'ajjanga wano mudduke kuba yali agaggawadde. N'atuuka n'agamba maama we nti nze maama ewange tojjanga nkwegayiridde onswaza. Saagala abaana bange bakulabe, saagala mukyala wange akulabe. Omukyala olw'omutima omuzadde yagiranga n'agamba kangendekewo omwana wange. Olunaku olwasembayo omwana yamugoba n'amugamba maama, n'amusamba n'omusamba n'amugamba toddanga wano, kyonna kye weetaaga nja kikuwa naye nze sikwetaaga kulaba wange. Omukyala n'adda ewuwe. Bwe yalwala yagamba abantu b'oku kyalo nti temugamba omwana wange nti ndi mulwadde lwa nsonga muswaza. Yaleka awandiise ebbaluwa era eky'omukisa omubi omukyala n'afa. Omukyala bwe yafa omwana tebaamubikira ne baziika nnyina. Nga yeekubye mu mutima yayagala ogenda okulaba ku maama we. Bw'atuuka ku kyalo ne bamugamba maama we yafa era takyaliwo. N'abagamba lwaki temwaŋŋamba, ne bamugamba munnange yatulekera bbaluwa. Ebbaluwa yali esoma nti mwana wange obulema bw'ozze ng'onnangira ebbanga lyo lyonna tebwali bwange wabula obulema bwali bubwo. Naye obulema obwo nabuleka ne bunnuma bw'osobole okufuna essanyu. Era essanyu ly'ofunye mu bulamu ky'obadde onvuma kyali kirina kuvumibwa ggwe. Naye nkwagaliza kisinga na ssanyu kubanga nze nkuzaala. Wulira obulumi bwa maama. Empulira eyo omwana we gye yamuleeteranga okuwulira newankubadde bye yamukolanga tebyamukwatangako nnyo lwa nsonga yamutwalanga omwana we, naye empulira gye yamuleetera okuwuliranga buli we yakyogeranga nti oli mulema. Omukyala ono yaguma n'asirikira ekyama kye nti bankuulamu liiso ku lulwo kubanga singa yasanga bannakapanka yali muleekaanidde nti mbadde gwe wali omulema, naye omukyala teyakyogera. Wabula empulira gye yawuliranga teyagaana lunaku n'olumu kumulumya, era kye kyamuleetera okugamba abantu b'oku kyalo nti temugeza ne mugamba omwana wange nti nfudde. Mukwano gwange, mirundi emeka gy'okoze n'osacrificinga olw'okubanga oyagala okuwuliza abalala bawulire bulungi? Mirundi emeka gye weewaddeyo n'ogamba nti mu butuufu kankole kino dho tebagenda kusiima, tebagenda kusanyuka, naye mbawulize bulungi? Mirundi emeka gy'okikoze? Omukyala ono yapurayinga role of a mother, ekitali ku ffe ng'abantu kye tutasobola kukola nga ffe, naye olw'okubanga yayagala okuwuliza omwana we bulungi kyamuleetera okugumiikiriza. Omwana ono mu bulamu bwe bwonna yalemerera okuddamu okufuna emirembe olw'okuba yalowoozangako ngeri ki gye yawulizangamu maama we. Owali otuddeko awo n'okirowooza nti ngeri ki gye nawulizaamu maama wange?
naddala abawala abalenzi awo mu biseera ebyokuba nga tukula tulina amawaggali tulina amampaati tulina engeri gye twanukulamu bazadde baffe naye wali otuddekaawo n'ofumiitiriza ng'eki gye wamuwulizaamu bakama baffe be tukola nabo tumanyi okuddamu ne tubaanukula nga bwe twagala lwa nsonga tweraba nti tuli b'amaanyi naye wali otuddekaawo n'oweebuuza ngeri ki gye mpulizaamu omukyalo ono gwe nkola naye ddoggo oyinza okugamba nti ye mubi naye ate naawe okusaida endala oli mubi omuntu bw'omubeerera omulungi nga ye mubi gy'oli atuula ekiseera waliwo akaseera batuleeyo mu bisenge byabwe ne bakirowooza nagamba naye omuntu ono mukola kino mukola kiri naye nga mulungi gye ndi natuuka ekiseera nakkiriza natuuka ekiseera nagiving up natuuka ekiseera n'agamba nti mu butuufu ono omuntu mulungi oba ono omuntu ankoledde kino let me appreciate nziramu kugamba nti engeri bantu bajja kwerabira nnyo engeri gy'obakoledde engeri gy'obayisizaamu naye kye batasobola kwerabira y'engeri gy'obaleetedde okuwulira weewalenga nnyo okuwuliza omuntu obubi weewalenga nnyo okukola omuntu obubi ekimuleetera okuwulira nti mu butuufu amu desperate omuntu ono antamye weewalenga nnyo kikola ku puroguraamu yaffe Ddamu Essuubi nyongera okukujjukiza nti omuweerezaawo nze Olivia Kukiriza akuleetera ebinyuma buli kadde era nga nkwagala nnyo sigala ng'oli tuned ku Nyondo Media beera bulungi weeraba and I love you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna. Chale yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne cakes eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keeki z'embaga, keeki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donut mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 4 724 oba noti 7 noti 8 234 6 9 oba plus 9 7 5 8 9 8 Baker's Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.